Wano Uganda tetulina ssente emenyanga y'ebweru. Eri kutakabana. Wano Uganda ukola akasimbiko mu mbeera y'obudde nga si ya butiti. Kati nze kale kanegerezeeko nyiza okuba tukeera mwemutera banga tukeera enkuba ng'etonnya wipers tezikola. Kati kankubuulire obadde okimanyi nti ebweru ekigambo it rained oba traffic jam si nsonga ekutuusa leeti wangi era tolina gwogiwa n'akutunuulira wawula naye ensonga eyo nkulu naye wano omuntu atuuka leeti kibadde kawempe oliyaga nti pulezidenti alina we baali bayita ne babasiba essaawa 7 ekyo kisanga Uganda era ekyobola nagamba abantu nti ekisooka okukimekinga Uganda kyangu nnyo kyokka ate era kikaluba nnyo kuba Uganda erina ebisasamaza bingi ebiyinza okujja ku mulamwa ogw'okukimekinga. Tina mukwano gwaffe sijja kwogera linnya. It was really working hours and I think about 2 weeks ago enkuba yali etonnye nnyo. It rained heavily now. Nakuba akafaananyi yatwala kavidiyo. Eno baweereza. Tetusobola kutambula bwebiti bwebiri naye kasita binaatereera tujja kujja. Kati nebweru e Bulaaya eyo ensonga tosobola giwa tebagitegeera nagitegeera kyekimu nga bwolaba e Bulaaya landlord tayinza kikkiriza nti rent wayiseeko olunaku wangi ono muntu kika rent nayitako katusigale wano rent nayitako olunaku naye Uganda now are we too comfortable as Ugandans? Uganda omupangisaawo obeera omubanja emyezi ejja nga tinakuyitira ne poliisi nga gwenaniro